tugenze ku Susan Makula. Susan Makula nalabye interview yo nasoka tulaba interview yo ngawe wazayo property wazayo motoka nozayo ettaka nozayo obusenya nozayo haga ewa X obulira bawo pastor omutadde ku sport feba analyst wetuli tusoma okuva ku body language eye contact tusobola okusoma omubiri gwonna kati Susan novao juzi nendaba tape yo nti wa dating omusajja nga ali 52. Ladies and gentlemen, bwomalo fumbirwa waliwo emboozi zoyina offa nazo. The more you bring ezo emboozi out nga zikufuula wa bituli kati abantu bonna bazze bakuwa ekitiibwa gy'ogenda oyogera ni next abantu bagamba omukazi bayita ogenda muwummulamu bituli wadde nga n'ennamba gy'oyogedde si nnyingi wakwogera abantu babiri naye mu sitecha mw'oyimiridde nga muk'omusumba it is unbecoming ogenda ng'oyogera ku Bex. In any case ne Bex bw'oyogerako emboozi tezigatta bulungi. One, nalabye ogamba mbu na dating omusajja nga ali 52 years nga nina 28. Banno we bagambye is it 28 nogamba awo kati ze isimamba ntegeeyo nti tewali 28. In any case noba wali 28 omuntu amuwala ali 28 n'obuuka emyaka 12 nena n'ogenda ku 5 kitegeeza kuva mu buto oli sikiima 28 n'obulwawo omuvubuka ku 34 ku 32 ku 36 ku 38 ku 40 ku 42 ku 46 mpaka ku 52 moso ne wubanga wamuyina kubeera abawala babayina. Yes, but at this point of time the disclosure is not necessary to making any sense. It doesn't. Olabikanga omuntu trying to cover up babini be bagamba owadde nsi believability ate ne pastor simusiru ne pastor kati atulamu yekka ina byalabanga tali naawe embozo ziri so too good to be true. Mumbera mwe twabadde emabega back in 2000 omuwala akwate FX agize azze n'ettaka nga ye tayina